Me want the DJ to put a little bit of this and a little bit of that. You see me? Put someone in the microphone. People power. Power. NUP. Everywhere. Ebya principal byeyongedde okutabuka fulufiga naye muyina maaso awo ng'asabulwa bubi nnyo Phoebe naye muyina maaso awo Ray P ne Baabi Ndeeba wama nabo bongedde okulumya mugamba mutya Juliet zaawedde naye muyina maaso awo ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Subi News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Subi News Extra. Nyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu ntiisa b'ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bijjanjabisa eddagala lya butonde era nga gwe mukwano atatambula bulungi mu nsonga z'omusenge bazze okuddiza akamwenyumwenyu ku matama gwalumizibwa mu kufuka ofuka omusulo gulimu olusayi ofukafuka tomala oba nga bantu bakusekeredde ekimala wena olabikanga mukadde bakubireko bagenda kubanga ate bakutereeza ebyo byonna ebibadde bikutawaanya. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa naye akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa munange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Victor Kamenyo wamu ne mukyala we kubanga wadde babikweka omanyi naye ne mabegakaawo Victor Kamenyo wabadde wamawulire agatambula nga kiraga ngeyayanjudde baabo mu kyaki baabo oluddawa omukazi amutaddeko empeta bannange agali mu nkubo kigambibwa mbu eyo ebadde video shoot naye nga ye ne Ruth Nkoroje oyo Omunyarwanda gw'olaba gwe yawa ebimuli n'abizira nga beekyaye omulundi ogwasooka beddamu era essaawa zonna bazzaako mwana. Tubasembeze naye omanyi Vincent badde naddayo nensoma nakasomera kati weeks ndowooza 2 era ku lunaku lwaliro kumukayograduate tewali kikyala kulatono. Victor Kamenyo ne mukyala we oba ex we Ruth Nkoroje ono nga balina kibebi boy kyenyirira kyaka bulungi bambi kibebi kyabwe batwe balabise mbu byavaawo bya relationship kyokka ate nga waliwo oluli akatambi akatambula ngono Ruth ali wa Victor Kamenyo ali mu kutokoza tooki mu nnaku zino ez'akayitondoza wiiki eringa emu naye nga bwe nkuzaako eno ewa Juliet zaawedde ono nno nga mukwano gwa Dr. Jose Chameleone nfanfeera waba afunye n'obulwadde biki ono amuyita n'amujjanjaba nava ne mbagamba nti embaga ye esembedde era kati yo esembedde ddala bwe kiba kiwundu kyengedde ekibuzaako katono nnyo okwabika oba sinakindi nga kyabise munnange nompuliddeyo oba inolooza bagamba kati lwaki yakkiriza omusajja Omutanzania n'amutwala anti abakazi okwepanka Abannayuganda tebabaddeyo bannange badde yali buli omu abeerako ne choice ye oba munfuna naye nga bwe nkuzaako eno ewa Ray P mukyala Bindeeba mukyalako okuteera mama Pre bannange omanyi kati yafuuka wa basatu luli yeyanjulanga nti ma Prince omubwati naye kati yafuuka wa basatu mwate ng'alina n'olubuto munnange nnoojjukira baamaze emyaka ena nga balina mwami Bindeeba naye alina ebigambo byayogedde maaso awo ngenda kuba mbateerako akatambi nga bwe mwakoma okumwogerera okumukuba emisumaali nga watagenda kufumba tagenda kumala na mwezi yadde n'oyo omusajja lererere byali bingi nnyo era naye gyakomye okubalumya ng'abagamba Bindeeba walibadde musajja mulungi ku sayidi ye kwegamba bingi. It's been my husband's birthday, so thank you very much abatuwagaliza amazaalibwa amalungi omwami oyo mumuŋŋambire nti mwagala nnyo yes nkimanyi mugamba nammwe mwongerezeeko mumugambe nti mukyala Bindeeba akwagala leero akwagala enkya akwagala ebirijja as in I love him today, I love him tomorrow, and I love him forever, or I love him forever. So happy birthday to the man that chose me, to the best human being that I know, to the calmest guy I know. You are so down to earth. You are so good. You are a very good human. That's what I can tell you. So
azaala Abamerika bokka ate nga ne ku guno omwaka agenda kuzaala. Omanyi yabagamba kibalumye kubanga temusulirako lubuto ate tabagambako kumugulira ku pampa obusungu bungi. Bwatyo munnange ate bwayongedde okubalumya. So emyaka ena bagikubye wali abantu nga bayogera relationship eno emamala kuba n'omuwala naye alabika yakiyingira amaliridde. Munnange BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala butonde era nga gwe wenna olumizibwa mu kufuka oba ofuka omusulo gulimu olusaayisaayi obanga ofuka tomala bakubireko bagenda kubanga bakujjanjaba. Naawe omusajja oli omunenga gwe tolina maanyi ga kisajja bazaate okuzza akamwenyumwenyu ku matama. Balina eddagala eryongeza obwagazi kusaako n'okulwa mu nsonga ziri ez'omu kisenge oba mu kisawo. So toddamu kwekubagiza mbu ate nze biki munanga abakazi bandeseewo ate gwenfuna yagenda olw'obuzibu obwo bakubireko era nga nyongera okubajjukiza gwe wenna omwami omukyala omwana oliyo guno omulembe gwakulabika bulungi tokkiriza kufeedinga nga taba BF Suma weebali jangu bakoleko bakuwe eddagala buli kadde obeere ng'onyiriranga kyuma kya mudaasha. Ate munagamba nti sibalabudde bane guno omulembe gwakwekolako. Munange bwe tweyongerayo ewa principal tumanyi bulungi nnyo awe yali ewa gye yali munange tebyatambula bulungi. Yaseseetuka ng'omuntu yenna woseseetuka n'ogw'ekigo okiteegera mu bukyali bugenderevu. Naye munange waliwo abantu babitwalidde eddala eri munda era nalabyeko omukyala yeeyita maama Janet Museveni nga ye ebigambo byayogera sigenda na kubiteekawo wano naye ngenda kubanga mbatuusaako awo fulufiga ate ye awulira bannange bingi byayogedde nabyo era sigenda kubanga mbiddamu kubanga akatambi weekali mu maaso awo nenge ekyo okugwa omuntu kirina omulengera abantu begwa kuba omusana abantu bagwa n'ekunkuba. Sinze na mugambe ogwa sisanyukira kugwa kubanga yada asobola okumenya oba yakubiyewo ki oba yakubiyewo butafaali oba yakubiyewo nsigo kati zimwetuze ziringa empafu zanyize nyivu ziti yazikubye wansi zimwetuze ne bakwata eringa ngoma y'ekikere. Nze singa General Muwoozi ye yagudde singa tetuli ku masimu ne mu Uganda singa twekwese wala abantu babukubi ne mukola pati nga n'abantu ba NRM ne mu celebrate singa tuli luddawa ensi twandigigambye eki singa wali wasobola okusaka simu naye ekyammwe kyatalantusa enjaga yakyo sinabana kukyogera nako mumpalalira mulabika mukanyini muli ape olw'ekintu kyammwe okugwa ako kabonero bayibuli eyogerera mu bubonero. Bayibuli egamba nti omusirusiru n'omuseko atalekaayo busirusiru bwe. Mwe mujja kutambula mulimbirira abantu mulimbe Katonda abasasula. Bayibuli egamba nti kyosiga ky'olikungula Katonda tasekerwa kwanga muntu kyasiga kyalikungula bagati ya mukagonyirwa musanvu kati nno musigo obulungi muli kungula obulungi naye zibasanza abasigo obubi wavudde wano n'ogenda ekapeeka n'ogamba abantu b'ekapeeka mbu kyali wange simanyani oba yamwisata jeno mulamba n'ogamba mbu jeno sale musalabyeko abantu bonna amataka oyogeza obulimba osiga obukyayi nga newa jeno sale musale gwe kenyini omanyiwo wakyalanga ekapeeka ewa jeno sale musale awatawera nayiika 2 tomanyiwo tewawumpugumirangawo tewagendangawo ewuwe jeno sale musale yasooka okukyusa obulamu bwo naye toyagala bagendayo nabo bakyuse bulamu nabo bantu nga ggwe mulina kafaananyi ka sitaani wammwe mukatadde kuno munvuma mbu mbaleke wano naba kino musimanyi kyekyani DJ Uganda. Bwatyo Jennifer Fulufiga Nakangubi bwatabuse n'atuuka n'okuvuma abataddeko ekifaananyi kya principal ku DP nti kasitaani obusungu bwo bungi nnyo nyini ddala naye nga omuntu omanyira embeera ze nti Fulufiga zezo naye era nga mu kiseera kyekimu leero akoze ekyewuunyisa yamala akabanga ng'avuma Phoebe simanya kibi simanya kikyafu simanyi biki naye munange Phoebe ono okuva lwe yava e Saudi Arabia n'afumbirwa munange alina empagi yamuwaamuko ekitiibwa era nga
wengenda omubatuusaako maaso wala era munanga akomekereza ng'agamba nti abo bonna abavuma Phoebe mbu mubi simanyi mukimu naye wabula mwekube omukono gwammwe oba olugalo mu kifuba mwebuulirire ng'abantu era mwandibadde musobola okwebuuza ku Phoebe mbu nga ye we yakikola mu abantu bali emitima embi gibatta bingi bayogedde sigenda kubanga mbiddamu era kamba sibulire wano omukama abampeera ekyo ne omuntu akwata Phoebe n'omuva mbu kikadama simanyi kibi kinababi deka ebirala byonna omukopeka ekirungi kyalina omulabirako ki Phoebe kyakulabirako ki kubanga nkakasa nti wegomba obulamu bwa living wegomba okusulako n'omusajja nga Nzola wegomba okuzala ku mwana omulungi nga Phoebe mwana gwalina bwegumya wabweru wookya tebakulimba tiwaliwo alimbwa amalaya abwagala tewali yakeera kwetunda ng'ayagala no mulekerawo okwegumya munagenze mwenze ndi okay nze ramu here I'm okay because sagala na bufumbo mukwano excuse kumwenna waliwo atayagala kubeera nga mukajjebi nozaane bakweta BMW nozala omwana nobanga azadde Yesu waliwo atayagala kubanga mukajjebi CEO Infotrust mubyagala mwegumiza mu bulamu n'oyambala emijoozi buli lunaku oyambala muzungu entuuyo no ebisimu ano gwe toyagala kukyusa kaviiri mama boro yenge toyagala kukyusa kaviiri nojjanga mu kamera mu bitisaati bye bimu mwonyize eminyira mwewanda amalusu dijje nga teyakoze oyagala okyusa mulekerawo okwegumya single mother nafuka single mother I'm proud to be single you are not a proud please olulimi lutonzi mulekerawo okwetekako ennimi entonzi mweke nnyini mwesibidde omuzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery abamu mwesibidde mu buddu bw'endowooza nga muliko ebikolimo nga mumwabyetekako eiza bannyammwe oli ku kyalo kyekimu abala mwagadde ne ku baana babakojja bammwe simanyi mwagadde bakizibwe abo bayita bakizibwe simanyi abaana babasenga mubafumise mubataddeko emizimu emibi mubamaliddemu abaana b'ekika kyammwe walemera ku kaalo muli bwe muti ekyawukana nnyo ku lusozi simanyi wansi simanyi mu biyungu simanyi mu mbuzi simanyi mu mbizi mu nte oli ku kyalo ofuuse kadonya olinga akandolindoli move on vaawoko ate naawe ali ebulaya biganyi yes bwe biba biganyi komawo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu